Wacha mtu ya molu kwa chisa kwa mumu ya molu kwa mwe. Wai. Obakata wangu liko kafoko na. Wadaka fona. Wade. No. Kakana. Kulimba nyo. Bekamba kube. Balimba nyo. Tibali swaza chakula. Ngawe yabalira wa mubiri. Nyambo pe migo. Sigasi chakula mali bate wano mwe. Mali bate wano bankwe. Mali bate wano. Don't them tell me mali bate wano. Nukuje tulina. Yes on. No. This too much. Too much. Abana bafudde. Abana basibidwa. Because of these stupid guys. Yes. Buna. Yeyo joyina chebakoze kyonna kyekyo. Abana bafulizo ojali bakasibye. Sega wakakana. Segawa. Bakakana. Segula nyabayiro. Alani. Oyona bakumbele bitawo. Tabakuira pass ne bajjawa. Kati basiruwa busiruwazi. Omuntu sega watu baba. Kansala Sebuchwa Isaac. Kanze chairman wa kokasi ya Works Sub County. Ekyamaze mu lunaku lwaleero tuswadde ngaba NUP mukaso ya Works Sub County tuli 23 bannafa abala bali 7 n'ebifo byonna babitutte n'olunaku lwa Sunday bakola meeting ku Vanuloyi nenga ba NUP ne tubasanga nga batudde ne bali bannafa abali 7 naye batuswaziza nnyo ebifo byonna chairman wa koka bwa chairman bwa committee bonna babututte twamala obudde nga fa abanupu twamala obudde ne tugenda ne twerondamu abanupu ne tukola akamyufu kaffe nga tukyusa obukiiko bwe bwamala okyuka ne nga tulonze abantu naye tekuli n'omu ayiseemu so kitegeeza twamala obudde tuli bubi nnyo Wakiso Sub County ya Wakiso nfu. Kino kiraga nti tekirabikidde mu Wakiso omumyuka yokka naye Wakiso okutwaliza awamu. So ku nsonga eno kyennyamiza okulaba nti abakulembeze ate beesongamu engalo gundi yakoze kino gundi yakoze kino. So nze okusaba kwa enkuli nti abakulu baveeyo bajje batuuze abakulembeze eno wansi balabe ddala obuzibu buvaawa okulaba nga batereeza entambula z'ekibiina kyaffe ekya NUP saako n'entambuza y'emirimu. Bagulidde bakansala babawadde ssente aba NUP. Kino tetugenda kukikkiriza. Abantu bajjira ku tikiti ya NUP batandise okubagulira. Golaba ekyo nga kisaana. Ndi muswavu nnyo ate ndi munakuwavu nnyo olw'abantu ab'olubatu okulyamu ekibiina kyabwe olukwe. Kubanga ffe majority ebifo bino biwangulwa na majority. Ekibiina kyaffe ye majority mu council. Nekyewunya okubanga ate batuwangudde akalulu abantu abatono. Kitegeeza abaffe bennyini babaguliridde obusente ate ne balonda abalala. Kyanaku nnyo abantu abo nga tebalumiriddwa n'abantu bali mu makomera tebalumiriddwa famire zaafiirwa bantu baabwe mu struggle eno Kyagulanyi Center mu gyali. Erinnya Honorable Councillor Segawa Robert nze ekikira abantu bekulenga enebulaga leero kanso ebadde nfunyu kaze ekyankalanyi abaana ba NUP Honorable ba NUP abajja ku kadi ya Kyagulanyi beyateekerawo omubiri abaana basibiddwa abali makomera abaana bafudde because of these stupid guys. Tuli abantu 23 abantu 7 batusenga batya akalulu ne tubanga tetuwanguddeyo kifo na kimu kijja kitya kisoboka kitya Kyagulanyi bamuludemu olukwe NUP bagiziswaziza lwaki batuswaza obwenkanidda kivula banyize nnyo nekakube embwa nyize batuswaziza baswaziza Kyagulanyi omusajja yabayirawo omubiri n'abakubira paasi ani alimeraga w'ekintu kino kyonna gine emivuyo anaagiri emabiri ine emivuyo waliwo kansala ategerera abantu agenda abasiruwaza nga bajja kumulamwa agenda bajja kumulamwa nga abasiruwaza abawa obusente ne bava kumulamwa naye nga beerabidde nti Kyagulanyi yabaleeta wano singa si Kyagulanyi singa tebaliiwo